olunaku lw'abataata olowooza Pallaso si yali siivinze ebimuli munnange ate okuva mu baana b'omugenzi munnange ate AK47 muganda w'aba Pallaso essayidi eyo era nga bingenda okubeera nga nkutuusaako ate maaso awo nina munnange ate abaana ba Chameleone bakonye dansi mu katambi ne ŋŋamba bannange kikino wali munnange ate mu America ate nga era ne mwana mwenzi munnange ate Chameleone naye mulina munnange ate maaso awo kakasa nti no video gimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kati kansoke nkutegeezeko nti nno mwana mulenzi munnange Pallaso omanyi ennaku zino yashiringa n'abaana bano bambi era nga ku lunaku olwa Father's Day ebimuli munnange ate wali ye yabirisiivinze okuva mu baana bano nga bogezaako okulaba akatambi ako jjukira nti nno babadde munnange ate ku nnyumba ya Pallaso ekizimbe kyali mu kuzimba yabadde azzaawo ng'akirambuddeko ng'atambudde nabo ate era ku sayidi emu ne bahavinga munnange ate dina wali ne jjajja waabwe maama wa Pallaso nga bogezaako okulaba akatambi ako. Era nga bolaba akatambi ako wali mwana mulenzi munnange ate Pallaso ne Chameleone babadde bonna nkugambye babadde banyumye nga bagenze munnange ate out anti olunaku lwabadde lwa Father's Day. Essayidi eyo era nga bogezaako okulaba akatambi ako munnange katredinze nnyo wali ku mukutu ogwa TikTok essayidi eyo kakati era ku sayidi y'emu katugende mu maaso wali nkebeddeko kaawo bannange abaana kye beekoze abaana b'omukyala munnange ate Daniel Atimu just wabaddewo ko oluyimba lwe babadde bazinirako era nga bogezaako okulaba wali ndabyeko mwana muwala Alba Shine Mayanja ne mwana mulenzi Amma Christian Mayanja kw'ossa n'oyo omuto nga bogezaako okulaba babadde munnange nga bakuona dansi wali bitya mwana muwala ono Alba Shine Mayanja mwana mulenzi munnange ate Amma Christian Mayanja kw'ossa n'oyo omuto nkugambye bakonye dansi mu katambi ne ŋŋamba bannange. Break your leg, break your nose. Now I need naye nga bambi abaana bano aba Chameleone bakuze era nga bogezaako okulaba omukyala munnange abakozezza ate nga mu mbeera ennungi muganda wange era nga bogezaako okulaba babadde musanyu pitirivu nnyo nga bali mu havingako munnange ate tayimu naye nno enkuba ebadde etonnya ngambye bannange abaana tebaalwale bano omanyi okuzinira mu nkuba omubimba wali nga gubakutte era nga bogezaako okulaba akatambi ako
ate ng'era ku sayidi emu n'omukyala munnange ate wali Daniela Atim naye munnange yafunyeko kadde eno abadde wali ne mukwano gwe nabo nga bali mu kunyumirwa munnange nga boogezaawo okulaba just baade bali mu havingamuko munnange ate tayimu yaabwe esayidi eyo era nga nako akatambi ako kabadde kakutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook. Pointi bwenkoze okucekinga ku bantu bano esayidi eyo kakasa nti no video gimpya like ngenda kubeera nga nkomawo ko mu maaso eyo gwe making sure nti no subscribinga ebisigadde byonna biturekere update yonna ojja kubanga ogifuna wano wenyini ku Germinat UG. Ngenda kubeera nga nkomawo ko mu maaso eyo n'ebirala.